Muine namba ziri zitoba wali waine namba ngeri wansi w'ekikumi basudde baliyeno mu lisiti y'abantu basuzeewo kyenda mukaaga anyonyozi kyenda mukaaga kyenda musanvu wano mu tawuni LWEBITAKULI naye obuzibu bw'ensanzi abatuteekeddwa tujjanjaba ekyolunaku olumu tekisobola tuyamba olw'obungi bw'abantu endwadde ze balina banditujjanjabidde ennaku nga 3 okusinziira ensi bwefaanana n'obulumi bwe tulimu eno mawogola batutwalanga nte kati sooka otunuulire naawe oli munnamawulire sooka olaba ekiri mu ggwanga wano ate abantu bakyajja obulwadde bungi nnyo kansa amaaso kati nze ayogera naawe ondaba era eriiso ddwadde gavumenti weeri eyimirire tuyambe abantu balwadde ate tuwa emisolo ate basawo bandibadde bafaayo naye enamba y'abantu bebasukkako naye ennaku ze batuwa tujjanja ntono nnyo ze bampita jjakira jamiiri nyina obunyiivu nnyo 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 kubanga ndudde nga nkolerera gavumenti naye n'eddagala ne liba nga lya bulumi tulina ddagala litumala mu mawanga natuusa wano saawa nga 12 emigongo gituluma magulu gatuluma magumba gatuluma ebyo ate nga tetuli mu myaka gyebyo boolyawo gavumenti terina kyetuyambe kuba ne bwe tugenda mu malwaliro gaayo ate tusindika mu klinika batugula eddagala navuddeko ensiga nze kufuna bujjanjabi naye omutwe gunnuma nnyo 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 kale ate bagamba tusimberayo tuli bangi embeerayo bangi era kugenda ku malwaliro ga gavumenti ate nayo ne bakuwandiika epapula gende wakusawo gundi oba gye baba balina amadagala ge bagasibuuza tetulina bujjanjabi bwa mu kyalo bwetuwaya kino nga ffe tukitwala ngaekyobwere edde kituyamba naye bwetuwula ekyobwere tudduka misinde nazo saa 12 z'okumakya layini yompitirivu era sisobola kuyimirira kamunguluze entawanyonyo kyalibadde kyabula kyamagezi nnyo gavumenti neteekina amalwaliro gundi kumiruka oba abaweereza abasawo kumiruka abatujjanjaba indi kuleka n'omushana ogutuyinira mubyalo nebuziteera naha nogureeba konka niko biribisi gavumenti ekitugishawaninka eki tuza amarwaro nibazeburaho naha turya kumenya basika naha sitakumenya tuijaho konka kugira ngo ahirwa gavumenti teriho watukana tuijaha twashangana nk'utusi twabwine twasanyuka nnyo era basanyuka nnyo abantu abafunye okumanyisibwa nti waliwo obujjanjabi obwobwereere mu ndwadde zonna okusingira ddala emisujja gyaffe gino amaaso abakadde emigongo gino okukeberwa omusaayi ogwakawuka ka mukenenya abantu bano okujja wano
kusomooza kwa maanyi nnyo ng'era bw'olaba kubanga tusuubira abantu basuze wano okuva olunaku lw'eggulo nga bajjanjabibwa nakakati tulinga abatandika obutandisi. Ffenna tujja kuyimirira kirungi mujje obungi bwammwe naddala ab'ekitundu kino. Nnyanjula Father John Baptist Kintu, Pastoral Coordinator, Masaka ngeri y'enjawulo mbaka azula nnyo abatutereezezza obukundo bwaffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Faaniriza n'abalala abakukunavu abazze abali wano era nyigira okusoma obwo osanga yansomye nga mwana wa Kaberuka mwana mukulu w'entuusi Father Katabazi webale nnyo okutujjanjaba myaka 25 ebiri awozi Bishop Angwa Kaulidde health units so that they may get the best health delivery. olw'omulimu omulungi gwe bakola. Reverend Father w'abantu omukulu ono dokita w'abantu. tukwasa ebirawo bino jjanjaba abalwadde baffe baleme kwebaka kukikwekamu kusemini baffe abagonvu wamu ne bato baffe tuyanziza nnyo ssebo tuyanzeege omusumba waffe twagala Kandwala omukisa guno tuweereza taata ono kirawo kino kituweereddwa abagirakisa kigende kikuyambe mulamu weseera toweerwa omukisa guno tuweereza mama waffe ono ebirabo kigende bikuyambe
tumanyi nti mu ggwanga muno ebyobulamu biri bubi ge mazima agakomba ku paasi. Lwa nsonga abasawo bonna abakugu be tulina bakolera bweru wa ggwanga, naye tulabanga kutendekera ggwanga ddala bantu mulabo kabindi nanaku kutendekera Sudaani oba abalala abasawo ng'ate nesigala sigira nti sirina ekibatwala kiki. Bwe tuba tukitegedde tusobola okusalika amagezi abantu ne batakulukuka genda ne babeera nga bayamba bantu bannaabwe. Ndoza gwe mwoyo gwa ggwanga waawe ensimbi tugyagala, ensimbi nnungi, ate bw'oteebereza gavumenti yekuweeredde yekusomesezza buli okoyamba eggwanga lyo, ate gwe noogaa busente bumumpa butono sekagenda eri sente nnyingi kati awo oba osasudde ki abantu. Ensonga bazirina saagala kuziwakanya, naye Muzungu charity begins where? At home. Okulya ennyingi si kugira ki si kugwa maddu. Awo tulowooze ennyo era twagala ennyo eggwanga lyaffe ate tuliweereze. Tukulembeze eggwanga lyaffe, tukulembeze abantu baffe, tubaweereze nga bwe tusobola. Akola obulungi agira ki asiimwa. Onookola obulungi ebintu bijja kwekola byokka. Yesu filozofe wange kasita okola obulungi abantu bagira ki bakusiima. Bakyala baffe bafa sebo mingi, abakyala bafa baggwawo, tubiteeka mu netuwandiika netujjuza ebitabo tu insidensi biki, naye abakyala bakyafa. Abantu tebaagala kusoma, abantu tebaagala kumanya. Omukyala bayinza omugamba mu health center tu ne bamugamba maama oyina olukindo, tusaba nnyabo ogende mu ddwaliro eddene gye basobola okulongooseza, gwe n'omwana wo gw'oyina musobole okuwona mube bulungi. Mumanyi omukyala oyo gy'alaga agenda wa traditional birth attendant, yeddwaliro eddene gy'alabye ye ng'omukyala. Abamu tubafuna ekitofu nga bali lufaad nga bazze naye nga nabaana zaabise. Abakyala baggwawo era tekindeese wano bannange mu nsonyi wensiza okwekalakaasa. Bannange twetaase, omukyala weetaaga kumanya kiggwali wano. Toteekwa kumala ssaawa 24 ng'oli mu zzaaliro. Ekintu ekyo bw'okikwata n'omusawo ne bw'anaakulemerako mugambe banga ddalingi gwe musawo wange nvaako nze ntambudde ngenzeewa mu ddwaliro gye basobola okundabirira. Ekintu ekyo kikulu nnyo kuba bw'olwawo essaawa 24 ebintu bingi by'ofuna. Abantu bajja balina fistula, abantu balina ruptured uterus, enabaana zaabise mu Luganda. Ebirala byonna bizzeemu lwakubeera kikulwawo ng'oli mu zzaaliro. Ekyo kintu kikulu. Ekyokubiri, beera mu mikono gy'omusawo omutendeke. Omusawo omutendeke bannyabo ne bassebo kintu kikulu. Akuyisiza bubi tofaayo bwa muntu. Waliwo omuntu atakola kibi bannange. Emyezi 3 egisooka, emyezi 3 egyokubiri, emyezi 3 egyokusatu gyonna girina ensonga. Emyezi 3 egisooka oyina ebintu ebikulu by'olina okukola okukebera olubuto olwo. Abamu bajja nga tebamanyira kumanya nafunye ddi olubuto. Agatuuza ebibanja 2 bamutwaleko ekampala eyo. Naye singa tuba ne insurance abantu bano abanaba batalwala mubayamba bali abalwadde naye kiruddewo nnyo. Era buli kaseera ne batubulira bamemba ba paalamenti abali wano tubasamu ekintu ekyo mukikusi ekya insurance nga kiruddewo nnyo. Ate insurance bwejja amalwaliro aga gavumenti nagana agabwannanyinga agakereziya gonna gakolera wamu. Akola obulungi yafuna sente. Nasomako ebintu ebikwata ku insurance y'e Rwanda. Oba kisoboka eri lwaki nti tukisoboka.
abantu bano abaava ennyo bange balina ssente gavumenti yebesasulira premium ate ffe tusobola okuba nga tuweereza bulungi buli kaseera olaba ng'abantu balina obuzibu tebasobola kusasula ssente ate batugamba nti tekirina makulu okutegekera abaana nga tobategese olowaaga mabuusi emwanyi wajja zitunda kubanga nti wabategeka nezo ozibategekedde so kirungi nnyo okubategeka okusinga okubategekera enjaga eyitiridde abantu bano bakaaba enjaga eyitiridde abaana bakwatiddwa abakyala bakwatiddwa abantu batemeddwa omulabe yatema kitaawo n'atula nawali yali mayiti eriwali yamusaala naye obwongo bwe tebukyaliko naaka njaga yeriko yokka kale abantu batubuuza kyetuyita naye kiki enjaga mwagitongoza kiki ekiriwala njogera n'omuntu omutuufu yatwala wekitiibwa prime minister enjaga yitiridde polisi bwotuuka bebaganda etteeka prime minister tulinoonye tegewo etteeka njaga eyo ekendeereko abantu bafune obuweerero tuufu eteekateeka eruddewo naye njagala okubategeeza kati minisitule y'ebyobulamu emaze okutegeka ebago ligenda kuleeta mu cabinet lidibetinge ligende mu palamenti tugenda kukireeta ate kansuubire abaka baffe bajja kukiwagira tukiiseemu mu palamenti kati kitandike tujja kukikola mu ngero etadisitandinga abantu nnyo okubasaba sente enyingi tujja kukibaga bulungi tulabe nti ekitawaanya abantu ate abantu bafune engero gye basobola kufuna obujanjabi ngu tebasalibwa esente nyingi omudwaliro ate tutalewo esente eziwera gy'obulamu and Honorable Nifa ne Honorable Joseph I am very sure mugenda kuwagira tuteekeko esente eziwera by'obulamu tubere n'eddagala erimala madwaliro gaffe kati kimu ekibadde kireetera abasawo baffe okugenda wabweru kibadde kya misaala wekitiibwa bishop yakyogeddeko n'abasomesa n'abakozi ba gavumenti abalala ebaddeko wansi naye ndowooza mwakiwulirako mawulire twamala dda ng'egavumenti okusalamu nti emisaala ey'abakozi ba gavumenti tugyongeze tetutandikira okubasawo n'abasomesa n'abakozi ba gavumenti abakyali wansi the lower level cadres dwaliro kituufu nti gavumenti tulina amadwaliro naye amadwaliro agamu amangi agali mu ggwanga gali ku foundation ey'ekereziya amala gali ku foundation ey'ekanisa n'emizigiti kati mwe n'abakulembeze baffe muli ediini mukoze omulimu munene nnyo okulaba nti wabeerawo amadwaliro nti abantu baffe bafune obujanjabi okulabira okuyitira mu madwaliro gaffe yensonga baki gavumenti ekolagana bulungi n'ekereziya n'enzikiriza endala okulaba nti amadwaliro gaffe gabeerewo ate gaweereze services eziri affordable